Dr. Stella Nyanzi ku kkooti atuusiddwawo ku ssaawa 2 n'eddakiika 5 ez'okumakya era ng'aleeteddwa mu bbaasi y'amakomera n'atwalibwa watuukirwa abasibe. Ku ssaawa 4 n'ekitundu atwalidde mu ofiisi y'omulamuzi Elizabeth Kabanda okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirira. Abantu abadde bazze okuwulira ebigenda mu maaso nga batudde mu kkooti bennyamidde olw'okubalekamu ne bagenda ensonga za Nyanzi zimalirwe mu kyemba. Bubi nnyo okubanga tetusobodde kuyingira munda obwedda tutudde twakedde wano eno nga tulinze munnaffe ziweze essaawa 4 ng'omulamuzi tannayingira mu kkooti. Omusasi waffe waviiriddewo nga bannamateeka ba Stella Nyanzi naye bakyali mu kyemba bakyawaayo okusaba kwabwe. Dr. Stella Nyanzi avunaanibwa emisango 2 omuli ogw'okukozesa obubi emikutu gye mugattabantu kiyite social network n'awandiikako ebigambo ebisasamaza eggwanga n'okuvoola omukulembeze w'eggwanga nga bino yabikola wakati w'omwezi ogw'okubiri n'ogwokusatu. Kyobutungi Rebecca ne Ddamba Tadeo bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.